Olwaleero giweredde ddala emyaka 5 beddu bukyanga mmotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekwatibwa mu bitundu ebya Arua. Eno nga yakwatibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bwe bali bagenze mu bitundu bya Arua okuwenja akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa paalamenti ow'ebitundu bya Arua municipality, nga wano wali wavuddewo omubaka Abiriga eyakubwa amasasi n'afiirawo mu Bulaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu olwo lwe lunaku lwe yasimattuka okufa, ne gye buli eno akyalunyumya nga lutabaalo. Gwali omwaka gwa 2018 naye ne gye buli eno emmotoka zaakwatibwa era teziddizibwanga bannannyinizo. Tujjukira nti lwe lunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yasimattuka okufa, naye wabula dduleeva we Yasenika Uma musajja wattu teyalutonda. Ng'okuva olwo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olunaku olwaleero yafuuka kirooto kya ntiisa eri mwami Yoweri Kaguta Museveni ne banne bwe bali mu gavumenti eno, kubanga okuva olwo lwe bategeera amaanyi ge ne bamanya nti omusajja ono tatembeka, bwe tumuleka okuyinaayina tuyinza obutamusobola. Kyova olaba nti baali bamwanguyidde amangu ago mu kaseera awo bamukuba amasasi agamuttirawo, naye Mukama n'ayamba n'asimattuka. Ono yakwatibwa era n'aleetebwa e Kampala ng'akubiddwa bubi nnyo n'asimbibwa mu kkooti ey'amagye. Tegaba kuba maanyi ga bannayuganda kubanja Robert Kyagulanyi Ssentamu kulo n'ensi zonna zaasituka nga beekalakaasa bagamba yakwatiddwa lwaki, era kye kyamuyamba n'asimattuka kubanga ekigendererwa kyabwe baali bagala kumumiza musu. Ku misango egyamuggulwako mwalimu ogw'okusangibwa n'emmundu, naye n'egye buli eno anoonya emmundu ye gye baamusanga naye agibasaba bagimuwe, baagaana okugimuwa. Kati ne weebuuza nti emmundu gye yasangibwa nayo yagiteekawa, kubanga emisango gyamuggibwako, kyokka emmotoka zo zaalema okubaddizibwa. Naye nga weebuuze nti omuntu gwe bakutte n'emmundu bamala gamuta bwe batyo ne bamuleka abeere mu ggwanga okuyinaayina, bw'atuusa obulabe ku bannayuganda kubanga ekisooka teyali munnamagye. Gavumenti ya Uganda etukulembera olwaleero kasita batandika okwekengera ne balaba nti oli w'amaanyi mu by'obufuzi, bakusibako buli kisango ekikutiisatiisa, bateekawo embeera ekubonereza. Kati balowooza nti bwe baakwata Robert Kyagulanyi bamusibako omusango gw'emmundu anaatya n'ava mu by'obufuzi. Teyatya era teyawanika, n'olwaleero akyalemeddeko. Balowooza nti bwe banaakwata emmotoka ze ne baziremera osanga anaggwamu amaanyi, naye ye ng'omuntu agamba nti ekigendererwa kye tekyali kya mmotoka kuba alinamu asobola okutambulira. Mishoni ye yakulaba nti abasajja bano bakyusaamu mu buyinza, Uganda neefuna ku mirembe, bannansi ne bafuna eddembe lyabwe ery'okweyogerera, buli kitongole ne kifuna eddembe lyakyo ne kikola nga kyetongodde. Kyova olaba nti yagamba oba bamukwatako bintu bye byonna ne babiwamba ajja kukkiriza, naye ng'alemeddeko paka Uganda lwerikyuka, kubanga tukimanyi bulungi nti era bwe yayingira ebyobufuzi kati emirembe gyamukendeerako kuba tebakyamukkiriza kuyimba, ng'ate gwe gwali omulimu gwe muyajjanga ssente okuva olubereberye. Era ne gye buli eno yakulaga nti alemedde ku nsonga y'ebyobufuzi, naye nga bwe yayimba oluyimba ye yennyini nti bw'olemerako omalako, katumusabire musajja wattu amaleko olugendo lwe era atuuke mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda.